ngenda kusindikira ba auditors. Bibigambo omusajja mukulu Museveni bye yasembyeyo okugamba Anita Among mu meeting gye babaddemu mu State House Entebbe ng'ennaku z'omwezi 14 Ogwokutaano 2026. Meeting eno yabaddewo ku Lwokuna. President Museveni yabadde agikubiriza nga mwabaddemu abakungu abalala okuva mu gavumenti abatonotono, abakulembeze b'enzikiriza teekako n'ebiti ebirala. Meeting yatandise ku ssaawa 7 ogw'emisana ng'era wonna awamu yatutte essaawa 2. Bingi byabadde byogerwako okuviira ddala ku kusalawo kwa Sseke kwe yakola ng'ennaku z'omwezi 2 February nga bendoosinga Speaker Anita Among ku kifo ky'obwa Speaker, teekako ne Thomas Tayibwa ku kifo ky'obwa Deputy Speaker. Ng'oggyeko Anita Among, abalala ababadde mu meeting eno kwe kwabadde omumyuka asooka wa Prime Minister ate era Minister w'ensonga za East Africa, Rebecca Litwala Kadaga. Abalala kwabaddeko Bishop Anthony Ziwa owa Diocese of Kiyinda Mityana, Bishop Moses Odong ng'ono yakulira Born Again Pentecostal Churches mu Uganda, teekako n'abalala. Okusinziira ku Daily Monitor, bagamba nti Kadaga yabadde aleeteddwa okubeera ng'ategeeza abakulu ababadde mu meeting eno engeri ssente za Parliament mu kiseera kye gye baazikozesangamu. Tekyategerekese bulungi lwaki babadde baagala Kadaga okunnyonnyola engeri ssente gye baazisaasaanyangamu era baagala zigeraageranya na ku nsaasaanya ki. Era mu meeting eno waliwo ebyayogeddwako ebyenvuuvuuma ezitambula mu nkuba ezitali zimu nti waliwo ateekateeka okuloga President Museveni, Gino Sali Musale, Gino Muhoozi Kainerugaba ateekako n'ebikonge ebirala ebinene mu ggwanga. Nga bamaliriza okwogerezeganya ebigambo President Museveni bye yasembyeyo okugamba omukyala Anita Among kwe kumutegeeza nti agenda kumusindikira ba auditors. Era meeting eno bukyayaggwa ku Lwokuna, ab'ebyokwerinda balabiddwako mu maka ag'enjawulo aga Anita Among nga bakola okunoonyereza mu maka ago okuli ag'e Nakasero, Entinda, teekako n'Ekigo mu disitulikiti y'e Wakiso. Operation zino zatandika ku lunaku lwa 6 nga zikolebwa ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo omuli ekya CID, Uganda People's Defence Forces, teekako n'ebitongole ebirala ebya intelligence. Era nga mu maka ga Among gye balabiddwako babadde tebakkiriza muntu yenna afuluma yadde ayingira. Kabufuba w'okunoonyereza ku Anita Among yeeyongeddemu amaanyi olwo Abannayuganda abamu we beekubidde enduulu eri kaliisoliiso wa gavumenti Aisha Batala Naluzze ku bugagga bwa Anita Among bwe bagamba nti buliko akabuuza. Era ne bano okwekubira enduulu kyaddiridde oluvannyuma lwa Anita Among okuyingizawo emmotoka ya buwana n'eya Rolls Royce ye gy'agamba nti kirabo ky'amazaalibwa ekyamuweebwa, nti ab'ebyokwerinda tebagenda kukoma bukomi kunoonyereza ku Anita Among, bagenda kunoonyereza ku banne baakolagana nabo mu by'obufuzi ba regional mobilizer be, teekako n'abakulira Paalamenti. Era ng'okunoonyereza kuno kwa kutuuka ne mu maka agali e Bukeddeya.